Today on 27th at night, olwejje. Mukubire ejambo. Mbuzeeko. Amanya nze Ojambo Gilbert Yosia nga mbeera mu Lumuli. Nagenza okutuuka gye navudde ku mulimu nga nsanga omwana ayidde. Naye kusooka saasoose tegeererawo, nasanze akaaba nga mama bamuwese ku mugongo. Nenyingira mu nju ne ntuula nga sibifuddeeko ndi ku ssimu. Kati we natuuse nendaba omwana nga yeeyongera ali wabweru naye nga tebayingira mu nju. Konze sooka omundeetere nga ndi eno ku ssimu sibimanyi bigenda mu maaso. Najja ngenda okumusikako bwe ngenda otunula nga yenna omwana ayidde yenna n'empunga. Saayagadde kugamba nti oba ki nti oba ntandike mukuba kuba we nandimukubye ate byandibadde birala n'ensooka n'enfuluma ebweru. Olwafulumya ebweru n'enkubira omuntu gwe nabadde nsuubira nti asobola okunyamba. Enkubira Jackie ne mugamba ekiri wano omwana wange entuuse ng'akoze eki ng'ayidde. Jackie n'agamba omukazi tomukola ki togezaako wadde eMukono. Ne mugamba era simukubye sina kye mukoze. Olwamaze n'agamba ajja. Wayise eddakiika ntono nga Jackie atuuse n'ambuuza omwana abadde atya. Konze mbuuziza omukazi nti omwana ayidde atya, nze tanziramu kati gwe kola ki gwe mubuuze. Kati n'asooka agamba awo omwana mbadde nfuluma omwana nga nkutteko n'agwa amazzi ne gamuyiikira n'enkyuka mangu n'embaka esepiki n'engiteeka ku kyoto n'engizaako. Kati ne tubeerawo kati Jackie kwe kujyamu ekirowoozo ekigamba omwana ono neŋŋamba omwana ono oba abadde yeebase kubanga ovulo nga tugiraba eri eno neŋŋamba tukebere twagenza okukebera ng'obuliri bujjudde amazzi naye nga yakyusizza amazzi we gayiikidde nga yakyusizza n'akola ki omufaliso ne gutunula wansi. Jjukira nga nze nali namwalira obuliri ono omwana nze nabuteekateeka nga buli permanent tebukola ki tebukyukakyuka nga kyentayagala kusemberera mami we engeri gyali nti mwana muto ne mami si yamuzaala. Jackie n'agenda awo nze n'entagala n'omwana ekiro kiramba noonya eddwaliro eriyinza okuba nga lijjanjaba ki omwana. We nafunidde omukazi nampa ennamba y'omusawo ne mukubira n'aŋŋamba keera enkya ssaawa emu kitundu oleete ki omusajja nga bamuyita John musawo wajjanjaba ab'omuliro. Kati olwamaze ne bukya ku makya ne ŋŋenda ne mugamba omukazi tugendewa tutwale omwana kuki
ku lunaku olwa nga 27 ekiro zaali ssaawa 3 ez'ekiro, Pegomani yankubira essimu, taata w'omwana Gilbert yankubira essimu n'aŋŋamba Jackie nfunyemu obuzibu, ne mubuuza ate obadde ki, n'aŋŋamba omwana wange ayidde biki bamwokyezza, ne mugamba omanyi ky'oba okola omukyala tumukuba tomuvuma, let me come on ground tulabe ekigenda ki mu maaso. Era what I did, I went there. We natuuka nagezaako okubuuza Pegomani omwana yabadde ki, naye ng'aŋŋamba kimu, omwana amusanze akoze ki, ayidde. Kati omwana tumutwala ku the nearby drug shop for first aid. Omwana we yamala ofuna first aid ne tuddayo ewaka ewaba omwana nga njagala kulaba omukyala njogereko naye physically cause we twagenda ffe mu ddwaliro teyaliiko, yasigala waka. Nagezezzaako mmubuuza nti ki ekyabaddewo, yabadde tayogera, yatutta akabanga nga tansiramu, nemulemerako nemugamba kiki ekibaddewo kyekituse ku mwana, n'aŋŋamba kati Jackie kankubulira amazima, nabadde ennyingira enju, omwana ng'ali mu kungoberera accidentally, omwana ne yeekona ku sigiri. Nemubuuza yeekonyeeka ate nze birungi Mase bwe baŋŋambye maama w'omwana ne mubuuza omwana yakoze ekyo tuuka okumwokya nga sinnalaba ku mwana kumanya nzija gy'ayiddemu. Bwe omukazi teyanzizeemu kigambo kyonna, ne mugezaako nnyo mukeme mukake, yasirise talina kigambo kyonna kye yayogeddeko yadde kuba nabadde naye like 2 hours nga twogera. Kati wayiseewo eddakiika tini nnyo ng'olwo tumusikasika tumugamba tutambule nga bwe tudda ku poliisi. Jackie n'atuuka n'omusirikale ne bamuteekako ne bamutwala ku poliisi. Tuuka ku poliisi bamubuuzizza, yalemye okubaako kyayogera. Then omusirikale kwe kugamba nti gwe ŋŋenda kuggalira, ŋŋenda kuyingiza munda. Oba yasoose n'alowooza nti asaaga. Then omusirikale we yamugambidde nti yimuka gyamu engatto, yabadde n'ensawo n'amugamba n'ensawo giteeke wano, yababye bamutwala munda. N'alyoka agamba nti omusajja yannyiiza mbadde n'obusungu. Ko omusirikale nti obusungu lwaki tewabumalidde kweyakunyiiza, wasazeewo omwana okwokya omwana ye yakunyiiza kumuyingiza munda. Omwana omuto talina musango eri muntu yenna. Nga bakyala n'omuntu omulala yenna kyamukubya enkyukwe, naye ng'omukyala ndowooza nti omumama yenna teyanditese mwana we ebbali, kubanga si yabaasoose eri abakyala bonna bonna abagenda ne batoba n'abaana baabwe, oba alidde oba talidde, oba yeebase oba teyeebase. Nze ndowooza nti omukyala ye wenna bw'ofunamu obutakkaanya, kwata omwana wo omutwale otobe naye. Naye nga mugamba wagenda wa? Oli Bulaaya. Tano na sweet eh? Kati